Emboozi ya mwana muwala Phoebe njagala ogiyigemu nno naddala gwe enkuba kyeyo nkuddiramu. Emboozi ya mwana muwala Phoebe njagala gwe enkuba kyeyo obeere ng'ogiyigamu. Abantu tuva wala tukola ebintu bingi nnyo, tusisinkana challenges nnyingi nnyo, tukola buli kika kya mulimu okwebeezaawo. Buli muntu yenna ayina history, oba mubi oba mulungi, naye buli muntu ayina history. Buli muntu yenna yali astrugglinzeeko mu bulamu. Omuntu yenna atayina past tayina na present. Omuntu yenna atayina past tayina future. Ne bw'olikolokola otya tojja kutuuka mu future yo kubanga toyina past. Emboozi ya mwana muwala Phoebe njiwuliriza bulungi. Wa gy'avudde nawa wali essaawa ey'olwaleero. Naawe njagala ogiwulirize mu katambi kano kennyini. Hello fam, amanya yenze Shila Adita. Atanaba kubanga subscribinga, likinga, commentinga, wabula teweerabira notification bell gikone mbajja kubaba kwa message bwe tuteekayo video empya. Emboozi ya mwana muwala Phoebe gwe mubadde mumanyi eyava mu kwoza ebintu n'ava mu kubeera housemaid, essaawa zino brand ambassador, essaawa zino mukozi wa TV, essaawa zino mutunzi w'amataka, essaawa zino muzimbi, essaawa zino ayina ebyobugagga ebitabalika. Mwana muwala ate nga mulimi. Njagala owulirize ku mboozi ya mwana muwala Phoebe. Ayina ebintu byakunyumizaamu, naawe obeere nga oyina ky'oyiga then tukomewo. Wabula nga tetunabagendako mu butambi, ky'olina okukola ku subscribing, ekigambo wekiri subscribe kikonemu, notification bell weri awo waggulu gikonemu, bajja kubaba kuwa message lwe tuteeka video empya. Teweerabira tulaga natutegeeza biki by'oyizemu eno video ng'olina ku commentinga wansi awo. Ate era video weba inspirational, weba motivational, teweerabira kutuwa thumb up eyebeera like. See you. Agadde okwogera ku bakadaama. Yona kya abantu babayita bakadaama. Erinnya liri eyo Saudi Arabia. Kitegeeza ki? Litegeeza mukozi. Kati ate kati nga onoga muba maid. Kati ate ekigambo ekyo ne ntibwange eno tulinayo abadaama. Kati kwegamba ne bakikozesa nnyo bakyabakwata mu bwongo kati. Yeah. Mpulira ekigambo bakadaama nga mubutuufu nkyogera nange naye nga simanyi kitegeeza. Yeah. Kitegeeza mukozi. Mukozi. Twabayinza okugamba shagala bakadaama. Kadaama. Bw'atinira bwakadaama like banga ki wabumalamu? Nagenda e Saudi Arabia mu mwaka gwa 2020 mu January. Tuli mu 2022. Yeah, kati nenkomawo mu Gwokusatu. Awo banga mmekaawo. Nemalayo emyaka 2 n'omwezi gumu awo. Bibo 2 wentyo. Okay. Naye wagenda okuva kuno nga kiri kitya nga biganye bya kuno? Byali tebiganye. Kwali like oba nkugame tibyali tebiganye mbo biganye bambonaabona nnyo baki, but okulaba abanno nga bagenze Saudi Arabia oba babonaabona tebabonaabona ng'olumba nze nga njagala genda labayo nga muli mu mutima gwange ngamba abantu abo basobola wadde bano kuba ebiseera ebisinga twalinga tulaba nyezo video zokka engeri media gyetaba like abantu engeri gye baali tebalina TikTok nti osobola olaba abantu abali obulungi okitegeera kati nga basinga tusindikira buli eri bamuyisa ku kizimbe kati jukira ezo moments zirikodingibwa nga ono olaba eggulire bamukubye kati ate ebirungi tebatera bikola ki biteekayo kati gaba mawulire kati nga betusinga olaba kati nga nze ngamba njagala ngendeyo obusanga abo abantu mbasobola kati kuba nayina omuvumu ng'ogujja ogula abaana abawala babasokola nalabanga mikwano gyange nga gigenze ngamba nono naye omunafu agenze ate n'abeerayo mwaka gumu mwaka 2 ndagamba jangu tukole nengamba banze nagendayo ddi kati nonze nga nekyo nesunga kulaba abazungu amazungu balinga ffe bambale like bangambe waliwo ebintu by'oboyagala okumanya oba nabo naye abeera bw'ati naye kino kimutuukako naye ate nga kati nentuukayo nga ffe bamu nga ffe bamu kinaye ayasimula olwani akupangira mpangira si kumpangira kubanga naliko ku mutimbagano ogumu nga onolaba Facebook kati nofunako omukwano gwange musajja mwatukiza lanya kubanga munene oba mu government baki nedda kati nga onolaba omuntu nga munene naye nga alina ekitongole kyakolamu kati goba when I'm reaching out namulaba nga ba Facebook nga ono gamba akusabye friend request nga ba Facebook friends nenga tomumanyi nenga olaba just postinga postinga family naye kenyine ye postinga kati tuberanga omune tunyumya mu inbox nga simanyi bana muntu mukuru okitegeera kati wetwanyumye ne muganja njagala genda bweru nangamba simulaba nako by the way na buchanga nkomawo kuba nakoma mulaba ku social media nangamba nina mukwano gwange
ayinawo kampani awo entinda yali Saalongo era namuwa enamba yange oba nampa enamba ya Saalongo nenkubira Saalongo kwe kujjawo kwatala sentinda awo ne apply like oba kugamba kwewandiisa nenga sibiriiko oba ngenze oba nsigadde kwegamba nga ndi awo nga sirumwa kati Uganda wali okola ki before ate kati awo mba ngenda kwesalako mugambo kubanga Uganda nali ntetenkanya nnyo ng'omukazi kubanga omulimu gwange gwasookera ddala nasooka kukola mu sawuna tabula kyayi biki kati ebiseera ebyo nga wakava mu kyalo emitwalo 10 gwogimanyi twali tubibasiikira ne tubibawa nga ntabula kyayi ate kati nawe oyinza otabula mu kyayi ennyota nekuluma n'otanywa naye kati engeri ffe gye tuba tubikolamu oluusi babira busini nga tekibeera mbuba ebinyeebwa ya kati awo ekanyanya awo wenakolerako awo musawuna wenasookera ddala omulimu nga gumpa emitwalo 10 probation bannaye nemagalala amatu ebiseera ebyo oba yali 2018 oba 17 oba 18 awo nga nakava mukyala awo nenzija kati jjukira nali yakolera emitwalo 3 oyingidde ekibuga olumbye osubira emitwalo 3 bakuwadde 10 ya kati ate ng'ate ate ensula nawo kitegeera sirina nagwendabirira emitwalo 10 gyonna nga ndaba eggwanga lyonna liri ku nze saamunyega teyafuna namukisa kundabako kumanya kuba bwe nali wa mu sister wange mukwano gwange wa kulisi era naye saamusiibula ndaga muntu tewali nga nekyayi nga nkoyo okubeerayo mu kyalo nga sikola neŋŋamba kaŋŋende mu kibuga oba ninayani onkulu ayitibwa ani awo erinnya ndyerabidde yankonectinga ku gundi eyo kweyo sawuna y'ekanyanya relax kati omwana omuwala waayita osoma nali mmaze okusoma olupisi yafaawo wakwa musini yafuna kita kyekiganye sente oba gyesiwakuwa sente zaagira ate nga nkwalina okwegayirira akasente olwegayira mama ne taata tebali wamu nga weebali naye nga just akasente nako keekyanga sente nga tezirabika zaali tezirabika kale nga teziriwo nnyo abalala oba gweweka gwe baali balinawo nze yali asembayo naye nga sitiri ebyetaago byali bingi nnyo nze yalina abaana bangi like how many simanyi wali namba ki last gwe ka last born yes kati musini yafola abyakwega tenga waliwo n'abalala abasoma waliwo n'owa university kati waliwo wa university nga yeetagisa sente okumalako ebyo by'okusoma abo baali bangambye oba ntuulemu awo omwaka ate oyinza otya okuntuuza nga abasiniya 5 mbalaba bali mu siniya 6 mbunze nzire eno neŋŋamba nedda nenyingira ekibuga nentandika awo okukola awo nefudde akole nnyo maze awo olwo kati ndaba kati banyongedde 15 olwo kati ndaba oba bansedde abalenzi mu sawuna Phoebe abalenzi mu sawuna babakwana naye nze siri muntu nnyo w'abasajja era banaba bansazeeko obusazi mugambo nze siri muntu nnyo w'abasajja so nembeera awo andi mukwano gwa buli omu era ogenda waawo bamanyi Phoebe baali bampita erinnya lya mama Samu ebiseera ebyo tata Samu nga yakajja kati nga nyumirwa nnyo tata Samu ne mama Samu kati ng'abantu bayita tata Samu kati nga nze bampita mama Samu akacyayi nga nkatabula gwanga lyonna mutala ku mutala Phoebe ntabulya kyayi Phoebe njagala kyayi buli omu ng'agamba Phoebe njagala kyayi tewali kye nali nteekamu naye nga just abantu babeera bakwagala era awo ntunuulira omuntu agamba Phoebe mbu obanga onogamba muno oba muntu oba yefuula muno bamwagala nze sebakatandika okunjagala ne ku ssomero nali sereebu from childhood ne ku ssomero nali njagalwa nnyo since my primary even my secondary nga known from senior 1 up to senior 2 baba nabo nga achamusa ekifo naine fujjo ate era ne vibe yali amaanyi nnyo ate nga ndi mwana bino byeko curriculum ebyo nga bino osimanyi magono ku ssomero kiki ekiremye gono owangula certificate esoka best solist best folk song bishali kuzina nga waliwo kyesizina byonna ng'omanyi omuntu aparticipating mukudduka mu biki byonna byonna nga mbikola kuyimba nnyo ebyo kati nga binjagaza nnyo
kati olwamala omusawuna 15 kati gyoliko 15 gyendiko buli mwezi ozikozesa ki Phoebe kuba nkulimba ki nali mpangisa kati awo nengamba wano sisulawo nempangisa awo ekanyenya awo ku nyumba za mmesa awo kati sente mmekaawo 7 bwali 7 okola 15 oladdemu 7 osigaza mmeka olwo nga wanene wempeereza kyayo nga nyinza olunaku okubuukawo n'ebiri oba 3 kwata ogenda ngulye kino kwata ali zino zizo kwata ogenda ngulye kino oyinza oba kuwaddeyawo tiipu oba okitegeera ng'okola nga nyinza okunyuka ne sente ne oba n'emitwalo 5 n'enzisuula mu kabokisi nga zezisasula kati tegezeba ebiri ozisuula buli mwezi ennyumba otaddemu ki gy'opangisiza olwo n'omufaliso nagwo nguze obusente kati jjukira emyezi 3 ng'oli ku probation nejjawo nanze katebangobye oba okitegeera akasente era obeera osonza akamala n'opangisako ennyumba myezi 3 oba tebwe busente bumeko 7 kati nembeerawo ndya ku mulimu kwegamba omulimu ogwo gwali mulungi gwantandikira bulungi nnyo obulamu nga ndya ku mulimu bafumbayo emmere kyayo onywayo sukaali waali wasawuna no kati nga watamwayi daage nga ndaagaki so kati olwavaawo oba ate nekubya ate yande emizimu ate ngendako eyo okufokasa eyo olwo nga mazeewo myezi emeka wano 8 ng'okola 8 nga nkola kati nemala ate nengenda sevinze ate sina byenkugamba byakusevinga byakabokisi sina na byenkulimba mukusevinga oyinza nokukola sente nogamba obazire esente za Uganda oba zaaba zitya ezimaze gendako Saudi Arabia nemanya nti n'omuntu asevinga sente ku account nezibeerayo tebikola simanyi na kumanya sente ya Uganda teterekeka like olabanga ekubanja okukola oba okugikola otya banze nange oba nali mpangisa kati awo nengamba wano sisulawo nempangisa awo ekanyenya awo ku nyumba za mmesa awo kati sente mmekaawo 7 bwali 7 okola 15 oladdemu 7 osigaza mmeka olwo nga wanene wempeereza kyayo nga nyinza olunaku okubuukawo n'ebiri oba 3 kwata ogenda ngulye kino kwata ali zino zizo kwata ogenda ngulye kino oyinza oba kuwaddeyawo tiipu oba okitegeera ng'okola nga nyinza okunyuka ne sente ne oba n'emitwalo 5 n'enzisuula mu kabokisi nga zezisasula kati tegezeba ebiri ozisuula buli mwezi ennyumba otaddemu ki gy'opangisiza olwo n'omufaliso nagwo nguze obusente kati jjukira emyezi 3 ng'oli ku probation nejjawo nanze katebangobye oba okitegeera akasente era obeera osonza akamala n'opangisako ennyumba myezi 3 oba tebwe busente bumeko 7 kati nembeerawo ndya ku mulimu kwegamba omulimu ogwo gwali mulungi gwantandikira bulungi nnyo obulamu nga ndya ku mulimu bafumbayo emmere kyayo onywayo sukaali waali wasawuna no kati nga watamwayi daage nga ndaagaki so kati olwavaawo oba ate nekubya ate yande emizimu ate ngendako eyo okufokasa eyo olwo nga mazeewo myezi emeka wano 8 ng'okola 8 nga nkola kati nemala ate nengenda sevinze ate sina byenkugamba byakusevinga byakabokisi sina na byenkulimba mukusevinga oyinza nokukola sente nogamba obazire esente za Uganda oba zaaba zitya ezimaze gendako Saudi Arabia nemanya nti n'omuntu asevinga sente ku account nezibeerayo tebikola simanyi na kumanya sente ya Uganda teterekeka like olabanga ekubanja okukola oba okugikola otya banze nange oba nina muzimu ki bulenda banga akasente kawezeemu olwo akuba essimu mpolaayo n'owola eggwanga lyonna olwo ekizibu mu kyalo gundi ali bwati nze ayingiddewo yoba nange nina muzimu ki olwotandisa okommunicatinga ne bazadde eri bategedde oli Kampala yes nga ndi Kampala kwegamba njagala nkole kino waliwo ekibulawo eka kwegamba njagala obulamu obulungi okitegeera nana gw'osigazza nze mmanyi n'okumanya oba zaali mmeka naye nga ate nalinga nkola sente nzijjukira kati olwamalawo nengendako eyo okufokasi waliyo kyolo eyo okufokasi awo washing bay awo wandege yaako ogwo omuzikiti oguli awo ntunzaako awo ekigere kati nga mukama wange yangamba sente zemuwa kati nezasa ebyokunywa byotunda ebyolode bibeera automatic zibeera zize then gwe gundi yo hotel eyo kali ka restaurant ak'ekigere kati gwaliwo awo kati ekigere nze naleeta mu kireete kyali tekiriiwo kati woteri just kufumba mmere abafokasi ne balya mmere ya ttaano essowaani biki era mubeera mufuna kusikiriza okugenda kufokasi ove mu sawuna otandike okubeera mu restaurant oba nga ndaba bikola ng'olabirabe ndaba bikola naye nga babe byali bikolera ddala kubanga gwe omunange ekigere kimu
n'okitunde 10 kati ekigere ne bakitematema mu pieces okisubula 5,000 15 bakakaaga n'osubula ebigere bino oba bisatu ne babitema mu pieces like pieces oba mmeka zibeeramu simanyi pieces zibe nga mulimu oba wano n'awaddako ne wano oba ne wano nga mukaaga kati ekyo ekigere oba kitunze 15,000 ebigere nga biri bina kati n'oba ofunyeyo ab'esatu nga kwegamba ogenda okulaba nga ekigere wasuubidde kya mutwalo byebigere 2 kati ng'ofunyeeko emitwalo ng'esatu miramba awobera oli mu profit ya profit abeera w'amaanyi nnyo nolaba nti okuva eno mu sauna oyingidde eno mu kutunda ekigere kiba kikola okusinga okusigala ebyo afunanga omusala gw'emitwalo 15 kati omanyi omulimu gw'otandikiddewo ng'olaba kati tokyajjaawo olaba oba ofuse wakabi kati munaye n'embeera eyo nga restaurant ekola bulungi nnyo kati era eyo gye naviira ogamba nti kati nkola ki kangende ku kyeyo olwo oli mu restaurant oli wakubalira ekibalo oba ogolabira banno nti bagenda nali nabalaba dda abo abaana ogibange nga bagenda dda nengamba nange lwaki sigenda oba nange ngendeyoko nga bagamba osobola ogerayo emyezi 2 ne weekyusa ate nze nongamba laki kukolayo emyezi 2 akakadde nkyomeka emisinde oddeeno olwo akakadde kamu okagazaaki kapito simanyi nenga kakadde akamu kaali ka capital kati nga omanyi ne Uganda oba tonakwata ku sente nga sikwata ko sente ziwera mitwalo oba asatu ndeka nali nga tereseeko naye mbo oterese sente ziweza akakadde oba mmeka oba akakadde nga teziwerangako yadde ekinana yadde ameka nga teziwerangako naye kati nengamba kangende bwe nfuna akakadde ako ngenda kupanga omudalo gwa chips biki okugamba engeri bonna bwe business obukozeeko bonna bu chips ntunze kawe kanyenye kigere chips nefudde akola business eyange ate mulimu omulala kwegamba tuli awo vulugu ali awo tagana kati awo nengenda ku company eyo neewandisa kati nembeera awo abwene kwanga sirumwa kubanga nyinza okugenda eri nenkaba omwaka mulamba nengamba oba biyiseemu byebimanyi oba tebiyiseemu nga sigala mu kigere ekya okitegeera nga sirumwa ate omuntu aganja kuddayo ewaffe ate oba olina ewaffe nja kuddayo ewa tata mbeera awo ndaba tewali aliwo waliwo ennyumba bwezikuota obeera waawo n'omuzimbirira okitegeera kati munange ate ne tata wange yali anjagala nga neetaaga kabawo waka osoga muno nsazeewo ngenze ettololo mbeera eyo mwesibyeko neoga muno taata nsindikirayo omutwalo nawe nga asobola okukuwa kitegeera naye nga saagala nze kusaba bazadde simanyi nakumanya oba nakomadde tata yakolera eyo naye nga wamuvaawa Bugerere but then tribe yaffe bagwere then ebugwere buda so kati kati applyinze ningenda yo ne applying first of all my passport had a query manye be passport mbate tata wo mate oli mugwere ate oli muneno ate lwaki oli mu Buganda ate omugwere nogaba nani nkuze ndi mu Bugwere manyanga bugerere tata wange niwankubadde mugwere naye ali mu Buganda mazeewo emyaka emika baagala ogenda owandika obwalo bweri bwona obujjeyo obwalo mbwakakuba district tomanyi na chairman wa Budaka tomumanyi obwe byoba ojjuzaawo n'aberi bonna tobamanyi nti n'abali byonna byebajuza ate nga ndi wa Bugerere so kati ate wabeera mugwere Muganda era ndowooza kubanga tukulidde waneno mu Buganda n'Oluganda tulikuwona bulungi nnyo tusinga kwogera Luganda then byeri olwogera onyiiza oba ki oba osanyusa nnyo biki n'olwekoyogera Olugwere okusaba ssente zo onyiize olugjayo Olugwere yes oba yayomba nalyoka ayomba mu Lugwere but basically tubeera nnyo mu Luganda kati awo ne bagamba ezemu kweri nze neddirayo eka bimanyi bakweri kyekimbuleeta omuzadde naye nga maani akulima mama ayinza okuseguka buleeta omuzadde taata n'alyoka agamba abaana babeereeyo mwana gwe togenda taata tayagala ngende muzadde atunya kubifa ku baana beeyo n'asindikayo mwana we tayagala mwana gwe waki wasazeewo okugenda eyo nze jjajja nze kangende embeera eyo manyi muyita jjajja kyekyamukadde yamangu omanyi ffe wa tuli bakujjajja seswamulabako kati ye yayitibwa jjajja abazzukulu bamuyita jjajja kiba kitegeeza nange namuyita jjajja kati nembeera awo passport ezemu kweri ndowooza omwezi nga mulamba eno nga bwe bankubira essimu jjawo okole passport nebagamba naye yange yajjamu kwerira tomanyi weenaddira ati nga manyi obakwere babamala ne babikuwa naye nga tebagikuwa
jakole passport nga bankubira ne week ey'okubiri ne bankubira nga banfa chenensi ngolwedde sente zamu tukira wogira bakusasulira buli kimu passport biki bwe nagendera nga sibya sente kati simanya nengenda ne applying ogwokulala mukama nayamba ka passport kange ne kajja bwe kajja era ne tubeera abalala bakuba amasimu njagala genda njagala omanyi babeeramu akasigiri njagala genda tomayina gy'olaga nze nga mukazi wattu nsabirira kimu mala kubaanako Christmas faniralira Christmas waka okugira akagalo njagala lya Christmas agala genda mu Christmas sanyo okubanga passport ye komyo genda kubache miliyoni yo gifune gyagala era talibeera like okufuna passport era sanyu libeerawo bakini nenga si yeri excitement ninga ze nalaba nga tebayingide mu diru yange ya Christmas ofugira akagalo njagala lya Christmas era nalindi awo nga bagamba oli wabiri mu 8 yangu nga 26 nga hakati awo nja kuba maze kulya bulungi Christmas sivudde ekyalo sivudde ebinyeebwa amajambi yabe nambi sivudde ne bakubudde ogenda kukola ki otuukira wa mu bakimanyi tuno mbangenze mu kiyumba ensi yonna ekimanyi tugenda Saudi Arabia mu kiyumba mu nyumba kubanga ffe batugamba tugenda mu nyumba Saudi Arabia wokka tebalina walala we batwala tulamala nengenda awo ne balwawo nze ngamba batugenda bate tugenda ne wensigala biki kalindi awo munene tugenda nenga omuntu ye kati awo ekyokugenda we kyajjamu kati ngammanyi gye ngenda walungi ebirungi byokka ndowooza emboozi ya mwana muwala Phoebe mugiwuliriza bulungi abaffe gwagiwuliriza olina kyoyizeemu omuntu n'ava mu kutunda ebigere n'ava mu kutembeeya n'akola emirimu emirala n'ayingira Saudi natandika okubeera omwozi w'ebintu n'avaayo nadda e Uganda ng'ayina kyafunyemu baganda baffe bangi nnyo sente zibayita mu ngalo naye ate ekya Phoebe kyayitawo yajja yeeplaningidde anti kati azimba ennyumba eya sente ezitabalika almost millions 3 ali mu kuzimba omwana omuwala ono omuto ayina faamu ennamba ng'omwo mwalundira obusolo ze tuyita embizi teekako n'ente ayina olusuku olulamba ayina kampuni gyakolera eya trust batunda mataka akola ku TV nga host ku Abani TV ng'aleeta banne abalala abana Uganda bagezeeko okulaga ensi ebitone byabwe emboozi y'ono omwana injizeemu nnyo ngera bwe mbagamba nti nno kuba naffe kwe tuyigira nawe njagala oyigemu nnyo igwe nkuba kyeyo sente tosaasaanya nnyo ng'okola ebintu ebitalina makulu weebuuzeeko ku abo b'olaba bavudde ku byeyo ne baddayo ewaka bakikoze batya ekyeyo bakimazeeko batya biki ebisoomooza ku kyeyo sente oyinza kuzitereka otya oyinza zipulaningira otya jjukira muganda wange sente y'ekyeyo efa mu lutemya lumu bwe ruti sente y'ekyeyo esobola okuyita mu ngalo n'otafunamu yadde 10 wabula w'oba n'abantu beweesiga abantu abakuli emabega sente y'ekyeyo muganda wange ojja kubanga ogifunyemu nnyo olw'ensonga oyina abantu abakwagaliza mu bulamu obeereko w'oli mbagala nnyo vidiyo eno bw'oba ogisanze nga y'amakulu nkusaba likinga commentinga ate era osharinge nange mwana muwala Shila Adita imberawo okubaweereza see you